nali njagala bya bugagga bya musajja. Ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafunye report okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera nga ŋŋamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompaseetinga mu nnyumba eyo eri emutondwe ajanjabe n'omwana $2,000,000. Kati neŋŋamba sijja kugendayo mu kkomera n'atandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajati ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa Naggomola oli taata w'abaana bo na biki byonna ne bakola meeting abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekase Mambo oyo mufuti yali deputy mufti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekase Mambo sister wa mwami wange. So that's why nti Ssekase Mambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya mu meetinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebiki byonna tumu protecting omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga bona omusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri baawo be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Haji abooluganda bonna batuuka nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu mukikola ku lwammwe nga mmwe naye nze sikiriimu ko Ssekase Mambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyayagala kubeera naki na mwami oyo kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi. We are just offering this house still neŋŋaana waliwo ebipapula bye baawandika simanyi kuva mu balooya ba Haji chairman w'Emutundwe yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge kitegeera nagaana kati bwe bategeera nti ŋŋaanye okukkiriza offer gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja kwe kumusibisa. Minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera ayina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwala ebintu by'omusajja. Kyokulala omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo muteekako ekintu ng'ekyo ekinene n'omwami wo era nze muzaddemu abaana omwami wange babiri kati ddala mpanga ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa. Njagala bwenkanya taata nsaba bwenkanya nkukubira omulanga Honorable Minister Balamu nkubira gwe omulanga taata muyingire mu nsonga zange muntaase ebintu ebyogerwa si bituufu. Yita abooluganda lwange oba oyagala okumanya amazima n'abooluganda b'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubuulira ekyaliwo sikkiriziganya nga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ŋŋamba okunfalinga nabigaana taata nga njagala justice. Mutindo TV, the best online TV.